wakati abo bennyini be baleeta obuzibu bali abalala ono muto w'abano muto w'abajjajja abaana be yazaala n'omukazi gwe yafuna be baavaako ebizibu ennyo ebitigomeza okuba nga tukaaba paka kati jjajja azaala taata kimuluma agamba kabuye muto wange tebamuwadde ng'atoola ku ttaka lye baamuwa nga gamune muto wange zimbawo akayumba ettaka lyamuwadde kuliko n'ennimiro nono nga baamutoolerako olw'okwagaliza kati omukyala w'oli kyamuluma ng'alaba wano wanene nnyo nga mbu baliŋŋamba mbu n'okusindira gye tuzze tufuna information omukyala agenda ew'omusawo ng'agamba siya baawange bamuwaako batya akataka kano wasi yeyawulidde wakati naye ng'oli yamuyamba buyambi ng'agenda akola ebintu ng'alaamiriza mu nnyumba ffe mwetuva gye twandise mwetuva eyajjajja waffe oyo azaala kitange agamba oyo ng'agamba oyo jjajjambu abaana be bonna baalizaala tebalibeera na mirembe ate n'abaana be abaana be balizaala n'abazzukulu tebalifuna mirembe mu nsi eno. Nga yeewolagira bino yayinda kagalo friend ke kana Uganda naye kaali kateranga okukomawo wekakomawo Uganda wekadda kati ngamba nkakukwasizza kaako ogenda kudda nako jjukira tolina ky'omanyi tutambulangako kabinsomeddemu mpa ssente bikoze bitya tubikoze nekangamba olunaku bwe ruti tugenda kulinnya ojja kujja Namayu batuyita wansi tumuyita mulinnya baasi ate tulina ebipapula abasinga tebabiina olaba emiranga egiri eno kyalo tetulina bipapula tulina kukuta kati nga ŋŋamba olwokubiri tugenda yamala okulya kulisimansi ebirungi nnyo ndooza twajja mu gwakubiri olw'olunaku lwali lwakubiri ennaku z'omwezi sikyazijjukira 2022 kitegeeza nabeera ewaka omwezi ebiri tulira ono yajja obimanyi atuusa alina okulambula abakyali be bonna abamaleyo nange atujagera mu gwokubiri tujja balunaku lwakubiri nze seebaka nga wobimanyi nga weesunga seebakako era olunaku lwakya nga ntunula nti nankubira essimu tandika olugendo twesange mu kibuga nenkwata akabaaga kange kalimu obugoye nga buna nga nnumba tuse mu kibuga twesisinkanye tugenze Namayu batugirinnye ebbaasi tunayita Tanzania tugiyingira ndoza twagiyingira ssaawa zaali 6 ez'ekiro Tanzania okumanya nnene bagimalamu ennaku 3 amuvuga tuvuga bawumulamu mufuna ku byokulya abagenda okwerongoosa mwerongoosaako awo mugenze ne baddamu ne bavuga ne batutuusa gundi Lusaka Zambia basi yali erina okukoma kati awo tulina okufuna endala naye ne Lusaka twatuuka kiro tufuna we twebaka enkeera tufuna baasi endala y'omukyala yali amanyidde nga bwato bwatambula esinza yali asoose yali ng'atera okukomawo n'abaana naye mu ntambula eyo yonna buli booda mulina okuwaayo akantu nga woobimanyi munnange enguzi anti bakubuuza ate visa biki tulina kati olina obbawaayo akantu Tanzania tuwaawo ate Zambia bo baatukuba nnyo kuba buli muntu bamuggyako emitwalo gye Uganda 15 baatukubira ddala ku kyoyagala ezo teziba ssente ndi mugumu nnyo gwe omanyi okugamba akakaddeyo wiiki tugenze ku makya tulinnye olwo tugenda yita Botswana twali tulina yita Zimbabwe naye nga tufuna olugambo baba ne communication yabo abantu ono antwala aba n'emikwano gye egiri mu nsi ezo ezeriraanyeewa
bamugamba nyabo totawana yita Zimbabwe yawunyedde abasajja bakwata ate bakwata kusiba netwaka oyo abayita wano ati nga ino kyusa olugendo tuyite Botswana tunyira Botswana yensi erimu abantu ndoza ziringa miliyoni 2 bagwamu batono era etteeka likola teri nguzi era Botswana yensi yokka yatukubira sitampo mu passport nga tetuwadde wadde n'olwataano abo tebaagala nguzi tulira kati awo yalinayo munne gw'amanyi gwe yasangawo yabeera mu Botswana kati ng'ate yalina otufunira abalala batukukusa okuva mu Botswana oyingira South Africa awe wali n'olutalo ogiyingira abafunye omusajja agamba omukazi yalina ne mutabani we kati nange waliwo omuvubuka omulala omula Uganda yajja naffe nga naye akomawo naye nga yakola bino ebyokuferaafera abeefuula abasawo okufera aba South Africa kati abasajja twali babiri biri wano lwakuba kati byaggwamu amaanyi mu biseera bya Ssemwanga be baakikuba Ivan Ssemwanga kati omusajja agamba omukazi kaalinye kitulwera mwe tugenda yita mu kabira abasajja bakambwe nnyo ku kkubo bajja bakwata nga tukkiriza tulina obugugu bwaffe naye ng'akabira ke bakugamba oyitamu kawanvu naye mulimu tekaalimu bisolo naye mwalimu kye bayita eriggwa n'abasirikale kati nga mulina kwegendereza obudde bwa kiro bwe twasimbula mulina yitawo kiro kati bode eyawula Botswana ne South Africa waliwo Sengenge balina ne wokitawa bino bye tulaba mu firimu ng'omuyaya ayisaawo ogutala ne guyitawo bwe guti n'aguzza tewaba asala nga mwino obaza alina emmundu alina mu kibira mubaamu ab'emmundu naye Mukama yayamba buyambi tetwabalaba abo naye eriggwa lyafumita ffe naye nga toliwulira tutuuka ku Sengenge ono atukukusa atugamba ekitala we kiyitawo wetyo mulundi gumu ffenna tusale emisinde Sengenge oba akuyuza gw'omanyi wena namubuukamu nga komando jjukira buli omu alina akasawo omusajja n'ayisaawo ekitaala ogusooka amubaza ndoza yali abimanyi n'ayisaawo kalitala n'akirwala okukizza ne tusala emisinde ne tubuuka ne tugwa ku saidi ya South Africa kati ate awo tuba tuyingidde kabira kalala awo twaddukawo misinde ne tugenda oli abasajja baleekaana boogera olulimi tetulutegeera ne tugaa teri kutunula mabega oba essasi lijja lijje ne tudduka kati ng'ono alina communication amanyi oli ow'ogumotoka bwe tugenda omusanga oli yagendeddemu omukyala era twabasanga nga bo batulinze dda nga tulina okulipireka ekimotoka kasatu kirinnya awo tuba tugenze era twakisanga ne kitutwala twamala wiiki namba mu kkubo twasimula Uganda lwakubiri South Africa tugituukamu mu Johannesburg lwakubiri ku makya ssaawa zaali oba nga 3 mutuuse Johannesburg kati mulina ofuna ate emmotoka ebaleeta mu katundu kendi mu ssaawa zino akooli kyali wange mwe yali abeera bakayita Gautenge kati nga bwe tulina okujjawo n'ogamba ndowooza Kampala naye nnyingidde ekibuga Kampala mu paaka kati ŋŋenda ndowooza najja Nankumbi kati Gautenge kalinga oba kalinga sibitegeera naye nga Johannesburg yokka erabika evaamu Uganda naye nga eyo capital city ne bavuga ne tujja mu katundu najja simanyi na piki wadde nali fala kuko omulimu bandetedde gwa piki malawo omwezi mulamba nkyayiga wengwe ebigwa njigiriza mukambwe bitya nanfunira piki olina ogipangisa balina app ze bakozesa zibeera ku ssimu yo bagiyita Uber Eats Delivery ya sente nno gikola okutuuka eyi era natoba paka we nafuna eyange ng'emazeko kumpi kakadde kamwaka e Uganda ntandika okukola mpola owa piki omu emitwalo gye 12 buli wiiki amafuta gwageegulira okulya kuba kuko kati ono yandabirayo omwezi gumu eyandeeta naŋŋamba ebisigadde kati gwogenda okwekwasagalya nga nina okweyiiya kati
nengamba ate agenda okukola akakadde kakakatiriza enyiza okugamba sikolanga kakadde mu wiiki. Yave ne Uganda ng'omanyi ogenda kukola akakadde zigaana zitya ati yaŋŋamba mu wiiki okola akakadde ye yali eri esooka okunsika naye mu sente ze nabawa kati kuba bankubako akakadde ye ne mu galufulendi we mu bufunze woba oyise wansi kikutwalira obukadde 2.5 okutuuka e South Africa naye baŋŋamba 4. It's okay, wali ogenda kufuna sente kufuna akakadde a week. Yes, kati akakadde ako oba kali tugeze okafune olina okuggyako ez'owa piki 12,000 olina okuggyako app gy'okozesa eyo gy'ovugirako 10,000 agabirimu ebiri gagenze ekitegeera kitegeeza osigaze 7,800 zizandibadde ezizo naye nze saazirabako mbuoba nzikola ate nnyo bwekuba kukola kale nakolanga 5,000 kati 5,000 ojjako ziize nkugambye 22 kitegeeza osigaza 28,000 zewandibadde nga zosigaza naye jjukira nina ebbanja e Uganda lya bukadde 2 nenzigwamu olya nina okuweerezanga ebbanja eryo ndisasule buli wiiki pulira ntandika okusasula kati omu nansomeramu naŋŋamba waaki tofuna piki eyiyo ku looni mwaka gumu bazigaba zibaawana era abaana abasinga baziina ng'oli omuwa 20,000 ag'e Uganda buli wiiki nga gwovuga piki naye gwoba ogyekanikira ebbanga erigwako lye mwateesa ng'omazeeyo ebayiyo ng'empapula azikuwa ogifunye piki yesebo kati munnange kyesaamanya ebyo byonna mbyogedde kyesaamanya waliwo ekyanzigirako kyesaategeera kiriwa naye ate ekyo nakyo nkifuna ndowooza nkitegeera oba na mwaka guwedde kitegeeza nkitegeera nga wayiseewo omwaka gumu nkuggira nno nkola kati nga ngamba yowaayi kantandika owa musajja ono eno piki efuuka eyange nali naakamusasulako emyezi ng'ebiri ekyamazima sente nzifuna ez'omuwa 20,000 buli wiiki emuwa ate nenfisaawo n'ezange ez'okulya nga siina buzibu ebizibu bitandikira ku piki yennyini ekitandika okufa ebintu bye strategy empya ng'esooka ekuba yingini naye nvuga yese ng'ekuba yingini nakagivugamu emyezi ng'ebiri nga yingini sima baŋŋamba akakono kakize nali nvuga n'ovuga nakamotwalayo oda naye nga nva wala wemba kugereza olugendo we nagikululira okukomawo we nnina okubeera ankubalire kuva mu paaka enkadde ndoza paka kajjansi nga ngikulula bukuluzi olwokubonaabona kutandika naye saasooka kitegeera nenjikula nenjibayo amakanika ez'okugikanika siziina nzeewola wemala ozeewola bagikoze etereramu emyezi ng'esatu ng'eddamu kizibu kyekimu nga nkyusa makanika omulala nga mboli alaka byeyakola teyabutegere sente zigenda nazino ziri nali naakamala ozimalayo nazino nzeewola njikanika kati ku zino ze neewola zambula wemba mazeemu gyali 1,000 ndoza gyalinga 5,000 kuba sente zeeno ziba nnyingiko okusinga ku z'e Uganda 5,000 ejja Uganda wano ziba 2,500 kati munnange okubonaabona kwange kutandikira awo sente zinnemye ng'omusajja ng'amampa amagoba natandika anoonya amagoba owa piki aŋŋamba owaayi nga tokyaleeta sente owa piki zimbuze leero muwa wiiki eddako simuwa ebizibu ne bitandika nga byesomba mpola mpola nze sikyakala sidigida nze njirakuga n'ebbanga lyemmaze wano sigenda nk'omukirabu naye ate ng'eno ensi ya bukyakazi sirina we nalinda ze kukyakala kuba nina ennaku ku mutima nentoba n'embeera eyo ebbanja ne ligenda nga lirinnya neetuuka ekiseera nga nezaalwa nti sizirina kyokka nga kati ono yakola ekintu kino akikola ndoza ng'ategedde ono agenze bweru ng'akola ye bye yakola
nga bankola ekintu sirina kukwata ku ssente. Mpulira. Zonna ze nnaakola nga zijja gendamu abo ab'amabanja era bwe kiri paka kati. Okolera amabanja. Kyonna kimanya leeti yessebo nenkola lwenti waabula we weewola natuuka mu bbanja lya bukadde buta ez'e Uganda ng'eza wano gibeera emitwalo 2.5. Nze nga newoogenda ewaffe tebalina kye batunda, sirinayo wadde ne wekaba kagiiko kuba natunda buli kimu nina essuubi nze kukola. Obukojja baganda ba taata babuuliramu bigenda mu maaso. Ate kati baganda ba taata kati kankubule musajja mu kika kyaffe famire yaffe yenjava mu kika kyaffe kitegeeza bali ebigenda maaso bonna babiraba. Bwe muba musobola olaba mukulu wammwe ng'abeera mu mbeera ey'emyaka egyo gyonna musuubira mwandibadde mugamba katulwanye ku mukulu waffe. Sikategedde. Ekika kyaffe kirimu. Sikategedde soko nziire mu kika kyammwe mwe baavu. Mu kika kyaffe famire yaffe ffe baavu ddala. Naye ajja kumbuuza obwavu bujja butya. Era we mbadde nzira. Jajja kati kano kajja kubuzaabuzaamu nnyo nayo nokategeera ennyo. Jajja azaala taata wange jajja omusajja. Baabazaala abaana 3. Mu baana 3 abaana 2 jajja ne muto waamuddako maama y'omu ne taata y'omu. Ono owookusatu oba naye bamuyita jjajja kwegamba ono owookusatu yandibadde omwana wa taata waabwe naye mukazi omulala ndi kuba jjajja benjogerako. Mpulira. Oba okategedde? Nkategeera. Kaakati maama w'abajjajja abo yandibadde maama waabwe bajjajja abo abazaala kitaawe. Yali musawo muganda ku kyalo awo e Masaka awo ekaliisizo. Era nga ku kaalo bamumanyi azannya. Era olwo nambyogera abiŋŋamba ffe twali tetunazaalibwa kuba byenjogera byadda nga taata aliyakaaga. Kati oyo jjajja oyo azaala bataata kwega maama w'abajjajja omukazi. Jjajja wa jjajjaawo. Okitegera Oluganda. Yes. Yali yakolako akasente ke n'agula amataka ag'enjawulo. Erimu yaligula Bukiri bayitayo Bukiri simanyi nayo. N'aliwo ono muto wa jjajja. Kati jjajja n'amuwa lino ekijja kwe kiri e Masaka awo ekaliisizo. Kati jjukira oli si ya muzaalo ne mwana yandibadde owookusatu wabula mwana wa musajja. Kitegeeza ono yali alinawo abaana be. Nfuna. Kakati obuzibu buvaawa kati bo bennyini be baaleeta obuzibu bali abalala ono muto w'abano muto w'abajjajja. Abaana be yazaala n'omukazi gwe yafuna be baavaako ebizibu ennyo ebitigomezza okuba nga tukaaba paka kati. Jjajja azaala taata kimuluma agamba kabuye muto wange tebamuwadde ng'atoola ku ttaka lye baamuwa nga gamune muto wange zimbawo akayumba. Ettaka lyamuwadde kuliko n'ennimiro. Ng'ono nga baamutoolerako olw'okwagaliza. Kati omukyala w'oli kyamuluma ng'alaba wano wanene nnyo nga mbu babiŋŋamba mbu n'okusindira gye tuzze tufuna information. Omukyala agenda ew'omusawo ng'agamba siya baawange bamuwaako batya akataka kano wasi yeyawulidde wakati. Naye ng'oli yamuyamba buyambi ng'agenda mwakola ebintu ng'alaamiriza mu nnyumba ffe mwetuva gye twandise mwetuva eyajjajja waffe oyo azaala kitange agamba oyo ng'agamba oyo jjajja mbu abaana be bonna baalizaala tebalibeera na mirembe ate n'abaana be abaana be balizaala n'abazzukulu tebalifuna mirembe mu nsi eno. Eddagala litandika okukola paka kati. Okumanya eddagala likola nze bino mbyogera nze yazibuuka nzekka amaaso. Abalala ne bwe bagamba tebabiraba. Kubanga gwe eddogo erito nnwedde ebbanga eryo lyonna paka kati
ng'abakulu tebakiraba kubanga yagamba oba balibeera mu ddiini ki bali buli omusawo abavumula poze byani abikunyumiza olwo nno taata abimbuulira ng'alina we yalaga ng'alaba kisusse alina we yalaga ng'olwo tannalukuka naye olwalinga amate yabimatira kati nze ng'omwana omujagujagu nzize nga neenoonya mpola mpola paka kati nzize nga ngezaako okwezuulazuula waliwo ne kazini brother wange yali Uganda abadde nga nnyambako okunoonya paka we tuze nga tukuŋŋaanya obujulizi obwo era akyatuukako kuba mu kyalo wasigalayo taata wange omuto yali ku kijja nga bagamba eddagala baalikolera ku kijja kyennyini kuba n'ekijja kyennyini babadde baagala kyeddiza lwampaka ate nga taata ye yasika buva ku muntu okujja okugamba tuguze ettaka tugaziye ekijja naye ng'akugamba okimanyi mulabe wano kakitegeeza waliwo ekyama ekiri ku kijja awo bo bakole ebyabwe bigende mu maaso naye muzeeyi yali mugezigezi n'agaana oyo muzeeyi gw'olaba yafiirwako abaana be 3 mu baganda be bonna teri yali afiiriddwako mwana era namutuuza ne mbimubuuza taata mu baganda bo bonna waki wafiirwa abaana lwaki gwe wekka akyasuzibwa ku myaka nteekateeka za Katonda balina we babeera muganda wange nkubuulire Katonda tatondangako omuntu aboneebone tosobola kuŋŋamba mu kika kiramba taata owange yatalina waabeera ate bali mu bugagga oba ali mu bagezesa ove ku mulamwa tekisoboka nze kino nakiwakanyiza ddala kubanga taata owange mwavu nga gyenkomezza mwavu ate nga nze simwegaanangako kuba kitange nkuze ndaba embeera gye tuyitamu oli mutuufu n'ekyo era n'okujja wano nayagala kulwanirira bazadde bange babeeko we babeera baganda bange bonna tebalaba bigenda mu maaso bonna bali eyo teri ali bulungi naye ng'ate bali bagagga simanyi omukisa baagukwatamu buli kimu ne bakyeddiza ali ku ebyo kati ate nange nganza omuntu omu mbw'oli omugagga gye nava jjukira akabadi kali wano we bansumulula kyamuyinza mukomera yali ayagala ebintu bye yakola ye ssebo yali ayagala ebintu bye yakola nti nsasule ssente ezo twawukanire mu mirembe ne bamuyita mujje muteese ne famire y'omwana mukulu n'amulemerako n'amugamba ebintu ebyo mbikooye omwana mwesonyiwe kati yali alina onoonya pulaani B omwana ono kuba essimu eyasembayo yeyankakasa paka kati ne bye nazudde nti naye alina kye yankola nganze omuntu essimu eyasembayo nga wayise ebbanga yakubira kitange kuba nzijjukira tata nali mukubidde ku vidiyo taata wange talina simu ya smartphone tabitegeera omanyi bano abazeeyi abalina embeera z'edda era essimu abadde nga omuntu agimuwa si butabitegeera tagirina buleezi ayinza ogisuula kiri alinako kakati nkubira ku vidiyo tuba twogera oli omugagga ng'akuba oli muto wooli ng'amukubira muzeeyi kuba yamuteeka na mulawudisipika nga mbiwulira muzeeyi kati wakweka mutabani wo temumpe sente zange muzeeyi n'amubuuza emirundi gye twetala ku poliisi twakulindanga nga tojja tukubira essimu okugamba nzijja tojja n'ontambuza nze mbeere no nsanje naye nalinanga okujja buli we baatuyitanga nga nzijja wandegera n'amubuuza bw'olowooza nze sente zaali tezinnuma era olowooza ni musanyufu omwana wange okumusiba nakuyita tuteese tulabe ensonga tugigonjola wagaana muzeeyi n'akambuwalamu awo nga munyiivu olinaga muzeeyi oli mukambwe ennyo muzeeyi n'amuggyako munnange tetwamanya biriddirira mba ndi wano olw'okuba oli mukulu we yali amulemesezza ekigwa mugamba ensonga gyesomye ngenda owulira bwe nali mpitamuko mbw afudde afaaki naye n'ekyamuta kyewuunyisa mbu baali ku piki kuba ye yali alina piki ye yali atambulirako ne mukazi we mbu baali babagenda ku kyati mbu piki n'eseerera n'egwa naye mu kugwa omukazi omugulu ne gumenyeka omuke yali avuga yanuubukako jjasi noonuga muntu anuubuse naye nkugamba omukazi waali omusajja taliiwo
bamutwala mu ddwaliro era kino abampuliriza bakiyige babiwakanye babigaane buli wogendanga mu ddwaliro ne bakugamba tetulaba bulwadde bwonna manya bumanyi eryo ddogo eriwedde emirimu buli wogenda ne bagamba ebyuma bikebedde naye tetulina kyetulaba totawaana titula muntu wo oba oli munaddiini otya munoonye kye bayita eddagala egganda we liri kubanga akola ebyo bakozesa maanyi ga butonde bano bye baafuula mbu ebya sitaani kaakati omusajja bagenda okukebera tebalina kye balaba naye ng'agamba mpulira obulumi munda mpulira ekintu kinnuma munda naye nga bamukebera abasawo emulago bamugamba tetulina kye tulaba mukazi we okugulu baatuuka n'okutemako era ali ku miggo kati ono yalina musisita we omulala babeereyo mubende beeyo mubende nga gyolaba ku mukulu we nga mugamba baaba bweba bakebedde ng'ebulwadde tebulabi wanke tukutwala mu ddagala ly'ekinnansi eryaffe ng'atabuka agamba yali mulokole nze tobiŋŋamba ani mulokole biki abyogera leero enkyakeera mufu mpaka z'abantu era kino nkiyisaawo siri mulogo kubanga singa nali nange mulogo nandibadde neevumula n'okusinziira wendaba ensi weetambula abantu abamu bafudde nga tebandifudde kino mukijjewo mu ntegeka za katonda nedda bwe kyoba omanyi obuyinza bwonna katonda yabuteeka ku nsi tukozese buli kimu kirina obuyinza bwakyo kuno n'oguba muti ng'oguyitako awo gulina kye gukola ky'otamanyi naye nga oli wakimanyi kakati abantu bakozesa amaanyi g'obutonde bano bye bayita kyova omuzungu yakugamba ebyo bya sitaani kuba yamanya mujja musingako kati abamu nga babitegeera ensonga kibaluga abantu oli n'otambula nga tewali kigira ne bakusabira ne bigaana ye aba ayina emiti gye yakozesa oba ebikoola kati abantu abamu bafiiridde obwerere mu ddwaliro naye ng'akantu kandibadde katono nnyo olw'okuba munaye eddiini ntuufu ebeewo naye olina obeerako ne aicu endala erowooza okusalasalamu emboozi wankubidde ng'ogamba watuuka ku mbeera eyagala okwetuga okwetta ng'oli South Africa kyava ku kyekyo ekintu ekyo olw'embeera eno gye nkugambye yatuukawo nennemererwa okutuuka mu mabanja g'essente ezo gajjanga gawera nentuka kati natuuka mu mbeera